gwasinga mu kintu kino eyavaayo n'ogamba kanegate kuba kansubscribinga ku YouTube channel ya Esther Apotable mukwano sisobola kubuta kwebaza kubanga wegatta ku YouTube channel yaffe eno ate nawe atanabakikola naye ng'ofunye omukisa okubeera nga olaba vidiyo eno obadde oli mu kutambuza n'ogwaka vidiyo kano mukwano sooka okalabe kubanga byetwogerako obyetaaga byebintu byetutambuliramu ate era nga tonaba kukalaba sooka osubscribinga ku YouTube channel yaffe tewerabira osobola okulekawo ne comment ku kye tuba twogerako olunaku olwaleero ki ekyo kyendese olunaku olwaleero tuli kuba mulekwa buli muntu naawe ali mu kulaba vidiyo eno osobola okubeera mulekwa tayimu eyinza okuba nga tennatuuka naye tekitegeeza nti nno gwe tolifuuka mulekwa mwana wattu osobola okufuuka mulekwa tayimu yo yetannatuuka. Lwaki ndeese omulamwa guno ogwaba mulekwa? Bamulekwa oba mulekwa ye muntu aba aviiriddwako muzadde we, aviiriddwako omuntu we n'asigala ng'ali awo, asigadde emikono gy'abaŋŋanda, asigadde emikono gya mikwano gy'abazadde be oba mukwano gwa muzadde we oyo aba amuvuddeko, aba asigadde ng'ali awo tayina taata oba nga tayina maama. Ntegerekese bulungi kakati ensonga ya mulekwa baba mulekwa gye tuliko olunaku olwaleero abantu bano bayita mu bizibu bingi nnyo embeera eno oba tonnagituukamu mwana wattu tolowooza nti nno tebayita mu bizibu bingi bamulekwa andaba oyinza okuba nga naawe oli mulekwa oyina ekintu kyoyitamu embeera nnyingi gye bayitamu abantu bano yaviibwako maama we yaviibwako muzadde we kale ayinza kubeera maama oba ayinza kubeera taata. Olunaku olwaleero nalowoozezza nti lwaki tetwogera ku bintu ebiruma abantu bano era baba basigazza mu mikono gyabwe basobole okubeera nga batereeza embeera eno okubanga nabo embeera eyo baba tebagyagala ate era gwe ali mu bayisa bw'atyo enkya naawe osobola okufuuka mulekwa. Nakugambye buli muntu asobola okufuuka mulekwa tayimu yo just yebeera nga tennatuuka era nga njagala nsookere ku bantu bano abasigaza abaana bano ababa baviiriddwako bazadde be. Ayinza kuba nga waluganda yabasigaza muganda wa mama oba muganda wa taata, ayinza kubeera nga mukwano gwa muzadde oyo nga yamusigazza. Naye kansookere ku bantu bano bo nga si be baweereddwa obuvunaanyizibwa nga be babwewadde oba nnaku eba bakutte bukwasi oba ki ekiba kituuseewo ng'omuntu tebannamuteeka na mu ntaana wabeera waawo agamba nze ngenda kulabirira omwana gundi, ngenda kulabirira abaana bano, nja basomesa, ngenda kubeera nabo biki bambi mukola omulimu gw'amaanyi okubeera nga mwewaayo okukola omulimu ogwo. Naye ojja okyegendereze nti abantu bano ate bwe bamala omuntu ono aba afudde omuzadde w'omwana oyo oba w'abaana abo bw'abanga bamaze omuteekayo mu ntaana kiweemu emyezi 2, myezi 3, myezi 4 munnange basuulirira obuvunaanyizibwa basuulirira obuvunaanyizibwa ate nga bennyininyini tewali yabatikka mugugu ogwo be bagwetikidde ndikwababa abeeyama nti ngenda labirira omwana wa gundi, ngenda labirira omwana wa gundi nga tewali akukase. Muba muli ku ki n'ogamba nti ogenda kulabirira omwana muzadde we bamala omuteeka mu ntaana ne wayitawo akaseera ate mwana n'ova ku bintu ebyo bye wagamba nti n'ogenda kubeera nga obikola. Wagamba okubaweerera tobaweerera, abaana bw'oba ogezezaako ng'abaweerera obatwala mu masomero nga mabi n'abaana bo mwe batasobola kusomera. Bwe biba byakulya tobakyalira ku viddi kwegamba n'okuba nonayo obunonyi nabwo guba mugugu ne babeera nga abaakukako kubanga weetikka omugugu ogwo naye ate nga gwe wakyesalirawo. Abo nno mbavuddeko bibaluma bw'oba osazeewo okubeera ng'otwala obuvunaanyizibwa obwo nga weetikka obuvunaanyizibwa obwo bwetikkire ddala okusinga okuwuddiisa abantu wali eri mu kufiirwa n'owuddiisa abantu nga n'abandi badde balabirira abaana abo weebali gwe n'ogamba nti nojja kubeera ng'obuvunaanyizibwa bw'obukola ate n'otabukola. Biruma era binyiiza abakikola mukyuseemu. Kakati waliwo abaweebwa obuvunaanyizibwa ne bakuwa obuvunaanyizibwa nti omwana wa gundi oba omwana wa muganda wo ogenda kumulabirira era obuvunaanyizibwa n'obukkiriza n'ogamba nti yes baba kaŋŋambe kale oba okakiddwa oba baba kale bakusabye
n'okkiriza obuvunaanyizibwa bwe okubeera ng'obutwala mu maaso naye ebbanga gye ligenda n'osuulirira obuvunaanyizibwa bwo bannange bw'oba tookola ekintu tokyeteekako abaana bano mubaleka mu bulumi ne mutandika okubeera nga bajjukira bazadde baabwe babeera mu nnaku ey'omuzadde okubanga yavaawo naawe kennyininyini eyagamba nti n'ogenda kubeera ng'omulabirira oba gwe waba obuvunaanyizibwa bwe wakkiriza n'obeera ng'ate tobukoze bambi bibaluma ekintu ekyo tukikyusemu olunaku olwaleero tugenda kuba nga tufunayo bamulekwa babeere nga batuwa ku nsonga zaabwe batuwulire ku bintu ebibaluma bye bayitamu sigenda kulwisaawo katusooke twegatte ku munnaffe ono abeere nga atubuulira hello tewali kirumanga ng'oli mulekwa nga abazadde bonna bafudde ne bakulekera gwe bakulekedde nkino yabaakulabirira neyeyama mu maaso g'abantu n'olumala kuziika omuntu n'otegeera ttuukala ye bano ebintu ebyo kiruma bano ezisigadde zenayirasikeebera kale neyanziza nnyo byebyo bye mbadde njogerako ogambye nti obuvunaanyizibwa ogendagenda nabo mu maaso naye ate ebbanga we liyitawo omuntu ono oba abaana bano n'obeera nga tokyabalabirira then omugugu we guba guzitoyo oba abaana bano we baba baguzitoweredde lwaki oba obuvunaanyizibwa tobwejjaako ne muddamu ne mutuulangayo kika n'ogamba bino byobiti n'owebiti bye nali nsuubira naye ate mpulira nemereddwa nsaba kunkwasizaako dani abaana bano okubaleka nga bali mu nnaku n'oluusi ne bakwevuma bakukolimidde kwegamba nga balabanga gwe atabafaako bw'oba olabanga bye wali osuubira si weebityo bwe bibadde ddayo otuule ne famire obagambe bannange omugugu guno oba obuvunaanyizibwa buno nali nsazeewo okubutwala era nabukolako naye nga woomanyi omulimu oba gwaggwaawo nga woomanyi nange abaana kati obuvunaanyizibwa bweyongedde bungi okusinziira ku ssente zenfuna sikyasobola kubeera nga nyongerayo obuvunaanyizibwa buno famire etuule ebeere nga at least bawa obuvunaanyizibwa omuntu omulala then abaana bano okubaleka abamu ne bava mu masomero abamu bafunye embuto lwaki gwe yagamba nti n'ogenda kubalabirira omulimu ogwo togukoze katwegatte munnaffe ono naye abeere nga atuwa story ye tuli kuba mulekwa olunaku olwaleero twali kirumangavu nga muli bamulekwa nga bazadde bammwe babaleka mukwatagana bwe bamala okuggwawo ne musaasaana ng'endiga ezitalina musumba ye mukwano kakati mwali mukwatagana nga bazadde we bali ate bavuddewo nga buli muntu n'abayisa okubakumakuma ne mutamulabalaamu magezi kale ekintu ekyo kiruma ne mutandika buli omu okubeera yekka kyokka nga luli mwabeeranga bamu nga bagamba baana ba mwami gundi ye nyabo ekyokutuula awamu ne mugamba kati naffe katukole ekituula tubeere bumu ekintu ekyo kiruma nga buli gw'okubira bw'oyagala munno ng'ate mwekutuddemu abantu booli abalala boono kintu ekyo kibi nnyo bannange bayinza okubeera nga babaleka mukwatagana naye ate ne mugenda nga mweyawulamu oli omwana n'agenda eno omulala n'agenda eno omulala n'agenda eno ate gy'agenze ne bamupokera ebigambo ne bamugamba kino ne bamugamba kino kati mwenga abaana be baaleka ne mubeera nga mwawukanye temukyakolagana kubanga oli bamuteekamu bigambo ebiti ono bamufiidingamu bino kwegamba ebyo nabyo obiruma bw'oba otutte omwana wa munno tomupokera nnyo bigambo bano baluganda wadde baawukanye nti ono gwamututte oli yamututte tekibajjaako nti nno tebakyali baluganda still basigala baluganda kale ensonga eno mukwano gwaffe naye ajogeddeko ng'emu ku nsonga ezibaluma tuli kuba mulekwa era nakugambye nti buli muntu osobola okubeera mulekwa tayimu yo yeetannatuuka kyova olaba ensonga eno tugireese gwe ayina abaana ba muganda wo b'olabirira obeere nga weetereeza bambi nabo baana ate tebaayagala kubeera nga abazadde baabwe bava mu bulamu bw'ensi eno zenjogera ku mulamwa sijja kwogera linnya lwange olw'ensonga kati ze ndi oba nfunzi yafiira tata ne maama obambe ekiruma omuntu n'omuyanga anyumya nti nze mbayamba buyambi kubanga nali mukwano gwa maama waabwe
kiruma oba oyamba omuntu tetaga bukibunaku kumujjukiza takyogera mulundi gumu takyogera mirundi ebiri enfunda nnyingi bw'omu agamba nze mbayamba kubanga nali mukwano gwa maama waabwe bali kuweereza twakujjukiza buli kaseera ayogera buli kaseera mbayamba buyambi baali baana ba muganda wange baali baana ba mukwano gwange already wasalawo oba weeyama okubeera ng'ogenda otwala mu maaso obuvunaanyizibwa obwo so ofunamu ki okubeera nga ogamba gundi munange mbayamba buyambi bano si baana bange omwana ono naye wakiwulira kiba kimuyisa bubi kola obuvunaanyizibwa obwo naye ate nga tobutaddemu kubeera nga ogenda oboogereranga obayamba obuyambi we baali abaana ba mukwano gwo we baali abaana ba muganda wo we baali abaana ba brother wo mukama ajja kuwa omukisa ng'okoze paatiyo naye ate nga toyogedde nnyo tomanyisizza buli muntu kiringa ng'eddiini gye nsaba batugamba nti woba osiibye tolina kulaalaasa buli muntu akutegeere nti nno wasiibye kyekimu n'okuyamba oyambye abaana bano yeesiba mulekwa obayambye kubanga mukama akwadde obusobozi okuba ng'obayamba ate tokisusa nnyo okubeera ng'ogenda obalaalaasa nga w'obayamba n'obayamba baali baana ba gundi bambi ekyo kibaluma era bwe bakiwulira obanga oba kale abakikola mukikyuseemu kubanga kiruma omuntu akwogerera buli kaseera kiringa ng'omuntu akuwoze ssente bw'atandika okubeera ng'ayogera gundi namuwola ssente kiba si kirungi ekintu ekyo tukikyuseemu katweyongere maaso tuli kuba mulekwa olunaku olwaleero nga bwe twetereeza banaye bamulekwa bayita mu bizibu bingi embeera eyo oba tonnagituukamu saba mukama katonda aleme gikutuusa naye gwalaba vidiyo naawe osobola okubeera mulekwa enkya webale kuwuliriza ono Katende ye Katende ebiruma abamulekwa ye muntu okwetema mulumbe mwennyini nti nze nja kulabirira abaana abo naye ekiseera ne kituuka nga neomukuba akasimu tayagala kakwata yesebo ebintu ebyo biruma omukama akuwa omukisa naawe akuwa omukisa ne munnaffe oyo naye ajjeyo ekyokubeera nga ensonga eno era gye nasookeddeko era n'omukubi eyasoose yagyogeddeko ey'okwetema nti ngenda kukola kino ate ne mutakikola naawe munnange osobola okutegatako ng'otubuulira ebintu ebiruma bamulekwa bye tuliko olunaku olwaleero era ng'oli ku YouTube channel ya Esther Portable naye nzikiriza mbeere nga nkutegeeza ku bannaffe abanina bridals obasanga Lukulikonge era nga bw'oba oyagala gomesi mishana traditional wear z'abanyankole ogenda bugenzi mu bannaffe abanina bridals ojja kubeera ng'obakubirako ku noti 7 si beboka tulina bannaffe aba Lowlands Furniture bw'oba oyagala obw'omulembe mu nyumba yo mu bizinesi yo ogenda bugenzi bannaffe aba Lowlands Furniture ojja kubeera ng'obakubirako ku noti 7 noti 4 25 53 22 kansebyo bannaffe bano aba Wadosta Pictures oli upcoming artist ng'oyagala kubakwatira vidiyo olina mukolo ogwambaga gwa kwanjula birthday party ogenda bugenzi mu bannaffe aba Wadosta Pictures ogenda kubeera ng'obakubirako ku noti 7 noti 4 25 53 22 be bannaffe aba Wadosta Pictures kale katusembyeyo munnaffe ono naye abeere ng'atuwa ebiruma ku bamulekwa kyetwogerako olunaku olwaleero nga bwe twetereeza hello webale kuwuliriza ye Nora abantu bano be batulaga ku ssaawa ennya mbubazze mu bigere mu butuufu wava tulina mama waffe yatusikira ali Kisoga wano enawanyiraze yafuna siredi mu 2017 ali mukono na buli kati tamulabangako nekumya bakojjanga ab'empindi bammanga ab'empindi w'emyaka ena naye tewali n'omu yavayo kujja kulotola mwana wa namuswalutawo oba muba mwejemba bikyomba mukaaba bisiri okulekedde abaana yababalekerawo ab'ensuma bennyini mwenzaalibwa kuleke yafayo okulaba abaana bammange basomye bate bakoze batya senga tewali muffe bakulu senga bato bange basomye nako nze neewuunya era bannanga abatannafiika mwekwanye basofiirwa omuzadde muyimirire nga mwebamulekwa abasigaddewo mwefuza abasigaddewo manya bamaama baffe simanyi bakojja muli kulyamu nze ebika ebibiri ekyansuma n'ekyempindi kyogera kirumamu kyoyanziza nyina tugasa temulina nakyo temutugasa wadde kati wali
mwannyinaffe yafuna accident 2017 mu Novemba nga 4 n'empaka ssaawa ya leero tebabafudde. Ezo z'ensonga mukwano naawe osobola okubeera ng'otubuulira. Oyinza kuba ng'olaba vidiyo eno ofunye omukisa okulaba vidiyo eno embeera eno wali ogiyiseemu oli mulekwa munnange muba n'ebibaluma era nagamba bamulekwa bambi bayita mu kusomoozebwa kunene. Abantu bano ababayamba abeeyamu okubayamba tebabayamba. Waliwo abamu ababoogerera, waliwo abamu ababatulugunya kwegamba y'ensonga lwaki navudeyo ne ngamba kankole ku vidiyo eno osobole okubeera nga tufuna biki ebisingira ddala okuluma bamulekwa. Kakati no munnange gwe eyeewaayo oba ayina omwana nga si gwamuzaala nga gwali mu kumulabirira ssaawa zino, munnange njagala okole oba nsaba busabi okole paatiyo. Mukama ajja kukuwa omukisa. Paatiyo bw'otaagikole bulungi mukwano n'abaana bo ojja kgenda ove mu bulamu bw'ensi eno ate nabo bayite mu mbeera y'emu nga gy'oyisaamu abaana bano ngamba bamulekwa b'olina ewuwo. Ojja kgenda ove mu bulamu bw'ensi eno n'abaana bo bajja sigala mu mikono gy'abantu abalala era abantu abalala abo babayise mu mbeera etali nnungi. Kale twetereze okubeera mulekwa oli aba teyakisaba busabi, aba teyakyagala era naye aba buli muntu ayagala abazadde be babeerewo, teri ayagala bazadde be bave mu bulamu bw'ensi eno. Ne bwe kiba kituuseewo nga naawe alaba vidiyo eno we kiyinza okutuukako olunaku olw'enkya ng'ofunye omukisa Mukama ng'akuwadde obusobozi oba nga weeyamye okubeera ng'abantu bano obalabirira, paatiyo gikole, Mukama ajja kubeera nga akuwa omukisa. Njagala kusiibula obadde ku YouTube channel ya Esther Portable. Beera bulungi, weeraba naye tuweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, likinga ate era osobola okutwegattako nga oteesa. Mukama akuwa omukisa, weeraba.